ate ekitundu kyaffe ekyokubiri tukitandise n'akanywero kaffe akabino obadde obimanyi. Bwe tweyongerayo n'emboozi y'omukulembeze w'eggwanga lya Sudan ey'omumambuka Omar Hassan Bashir, leero tukuleetedde engeri ebitongole ebikuumaddembe ly'abantu bwe byamusendekereza okuteeka omukono ku ndagaano eyali ey'okukomya olutalo mu bitundu bya Darfur. Kisakye Samali katwe ebisingawo ku mboozi eno. Mu mwaka gwa 2005 President Bashir ng'amaze okuteeka omukono ku ndagaano ey'ekiwa mirembe mu Sudan n'eyali Ssaabayeekera John Garanga yaddamu ne yeesimbawo mu mwaka gwa 2006 era teyakkiriza muntu yenna kumuvuganya. Mu mwaka gwa 2006 era yateeka omukono ku ndagaano ey'emirembe ey'okukomya olutalo lw'e Darfur eyayitibwa Darfur Agreement ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokutaano omwaka 2006 era olutalo luno ne luggwawo mu mwezi gw'omunaana. Okukola kino yali yakamala okuteekebwa ku nninga ebitongole ebirwanizi by'eddembe ly'obuntu omwali ekitongole kya Amnesty International oluvannyuma lw'okwagala okusaanyawo ebika ebisatu ebyali mu Darfur omuli Fa, Masalit ne Zangawa. Newankubadde nga President Bashir yakkiriza okuteeka omukono ku ndagaano zino, kino tekyajjawo bikolobero bye yali akoze era mu mwaka gwa 2007 mu mwezi ogwokusatu ekibiina ekigatta amawanga ga Africa ekya African Union n'ekyamawanga amagatte ekya United Nations byavaayo ne binenya Bashir okwenyigira obutereevu mu kuvvoola eddembe ly'obuntu. Mu kino ebibiina byombiriri byatwala abajaasi ba UNAMID abawerera ddala emitwalo 27 okukuuma emirembe olutalo luleme kwongera kunyinyiitira. Mu mwaka gwa 2008 ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'omusanvu emberebeze we yajjira ku Bashir, omuwaabi wa kkooti y'ensi yonna Luis Moreno Ocampo yamuggulako omusango ogw'ekittabantu mu lutalo lw'e Darfur olwafiiramu abantu obutabalika. Ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokusatu omwaka 2009 kkooti y'ensi yonna yawandiikira Bashir ekiwandiiko kino ekyava mu kkooti y'ensi yonna kyawagira ekibiina omwegattira amawanga ga America ag'omubambuka ekya North American Treaty Organization kiyite NATO ne kiwagira ekibiina kya Genocide International Network n'ekibiina kya Amnesty International ekirafubanira eddembe ly'obuntu. Ebibiina bino nga biri wamu ne kkooti y'ensi yonna bawa ab'obuyinza mu ggwanga lya Sudan okukwata Bashir bamutwale mu kkooti eno naye ne guno gujwa tebakikolanga nga ne President Bashir akyalya butaala.